po jako akawuwo. Ababaka abaliyo balina okukomawo baje bewandiise bupya. Akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kalangiridde enteekateeka z'okuwandiisa ababaka abagenda okukwatira NRM bendera mu kulonda abakiise abanaakiikirira Uganda mu lukiiko lwa East Africa mu kibuga Arusha, nga bino okubyogera basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kyabwe ku luguudo kya Ddondo. So NRM Electoral Commission ejja kumaliriza okuwandiikisa, ejja kutandika leero ate emale ku Lwokuna. Wiiki eno ku Friday amanya gonna tujja kugatwala mu Central Executive Committee yegenda okusunsula amanya gano ge banaaba nga bagambye nti bano bagende mu primaries batandika okwerwanako. Dr. Tango Doyingono ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM agamba nti balina ebifo mukaaga ebyokujjuza nga ababaka abaliyo bakuvaayo beewandiise buto, nga wano nno buli munnakibiina yenna akkirizibwa okujja ne yeewandiisa naye nga bakusunsulamu abantu mukaaga bokka. For one to be eligible to contest for Member of Parliament to the East African Legislative Assembly on NRM ticket, that person, he or she, must be a Ugandan citizen, must be 18 years and above, must be a member of the NRM party, must have attained education of at least A level or its equivalent, must not be a public servant, must not be a member of the armed forces. Mu mbeera eno oyo yenna ajja okwewandiisa alina okuba nga munnayuganda era nga aweza emyaka 18 era nga munnakibiina kya NRM nga wasoma okutuuka mu siniya ey'omukaaga oba ng'olina ebiwandiiko ebigyenkana era ng'oli mulonzi wa Uganda. Ate olina okuba nga wasoma siniya ya mukaaga oba equivalent ya senior ya mukaaga, oyinza okuba nga wateekako certificate oba diploma ate n'okweyongerayo. Ate tolina kubeera nti osavinga mu public service, ate olina okubeera nti olina okuba nti toli wa magye, wa prison oba wa police. Olina okuba ng'oli registered voter, osobola okuvotinga oba nedda. Olina okujja wano nti ki olina identity card. Mu mbeera y'emu olina okuba nga tokola mu public service, gattako n'okuba nga toli mu magye, poliisi oba prison, era nga tolina kuba ng'oli mukulembeze wa nnono. Ate tolina kuba nga oli cultural leader. Cultural leader tetutegeeza nti oba oli minister wa cultural institution, nedda. Oli yennyini oba king oba king or the cultural leader himself or has cultural leader himself should oyo talina kujja kubeera nti okwagala kufuna ekifo kya obubaka bwa palamenti bwa EALA. Enteekateeka zino zitandise olwaleero ku ssaawa 8 nga zakkoba ku Lwokuna era ng'omuntu alina okujja n'empapula ze ez'obuyigirize, wabula ng'omulundi guno teri gwe bagenda kujjako ssente nga bwe guzze guba oluvannyuma bakuyisibwa mu kamyufu. Aba NRM be bagenda okumulonda bokka, abagenda okulonda bokka. Kati leero tuyise abantu bajje, abantu bonna abaagala okwewandiikisa bajje okutandika basooke balina okuwandiika, balina okwewandiikisa, balina okwapulayinga, balina okujja ne CV yaabwe. Omuntu yenna ajja atuleetere CV tulabe nga bwe yasoma, ate alina okutulaga nti ayagala nnyo okwesimbawo. Ate this time tetulina esente zino ze tubagamba $2 million teziriimu. Bajja kujja kubanga waliwo bali ababaddeyo ate it is in the same electoral period bakasasula. Mu mbeera eno abali ewala gamba ng'ababaka abali mu Arusha bagenda kuweerezebwa enkola ya intaneti mwe bayinza okusindikira ebintu byabwe. Tugenda kubafunira electronic method of sending okusindika ebintu bino bye tubasabye, kubanga waliwo agambye nti bali mu Arusha. It's okay, tugenda kubaweereza making sure nti nabo batuweereza ebintu byabwe
ku mikutu gy'abazungu. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'abalala ab'omu community abava mu bitongole ebirala n'abalala nabo bajje